Ekibu ekimu kyo kinalabako nze nganze kati okudi yatuuka ekiseera nga tasobola genda mu loogi okitegeera nga talina loogi gyasobola kugenda mu n'atemesa kati okudi nga ajja n'emmotoka ye musajja wattu n'ayingira n'apaakinga kati nga muyinza olowooza pasita akooye era asigadde mu mmotoka kati kumbe emmundu eseka nawulira okudi abyogera ng'abalangira obadde nga mulya mukazi wange Vasco ng'akwatagana na mukazi okudi bamuleka mutulo nga yeebase musajja wattu Vasco ng'akwata mukazi omukazi yagenda n'olugoye n'olumu byonna yabireka wano byonna yafuluma n'akaana ke ke yajja nako ne ke yazaala mu okudi yamuzaalamu akaana kamba kayita Kola Laura okudi ogwo omwaka Red Paper yakuba story zaali bbiri ezasinga ogikolera ssente kwe yagaggawala paka na kati. Export TV to the world. Abalaba ekitundu ekyasooka ne mulaba ekitundu ekyokubiri ekya Pastor Okudi tukomyewo n'ekitundu ekyokusandooza era tumusiibula naye olunaku olwaleero twakoledde ku kafo akamu kayitibwa Ubuntu eno hotel esangibwa Lugala mwabamanyi erugala mu kasenta ng'oyambuka odda ekasubi bw'oba odda ekasubi eba ku mukono gwo ogwa left kati ate bw'oba ova ekasubi ng'okkirira ova ku munaku eba ku mukono gwo ogwa right. So wetukoledde olunaku olwaleero kafo kalungi osobola okujja n'okolerawo enteekateeka zo nnyingi mwabakola birthday parties mwabakola conferences mwabakola simanyi njagala kwebakako balina ebifo ebirungi ebisulwamu eri waggulu gy'olengera hotel osobola okujja n'owummulirako waneeno n'owummuza ku birowoozo. Customer care nnungi nnyo akafo kagazi nnyo osobola otegekerawo buli kapate aka buli ngeri emu ate nga baŋŋambye buli lwakutaano babeera ne live band mu kifo kino wano wennyini tutudde. So Ubuntu ngenda kubamba wanga details gye bujja ennamba z'essimu gwabeetaaza obbafuna okujja obbawagirako oli bweru oyagala kuva bweru oyagala kujja wummula mu ggwanga Uganda toyagala kubeera wantu waleekaana nnyo osobola okujja wano ku Ubuntu n'owummulirako awo nga weteekateeka okugenda ewaka kalungi nnyo kalina ebyokulya classic biri byennyini ebyalagirwa njogere kindeke bingi ojja kuba obimanya nze omwana soda abe yakutte kamera bwaguuga era yagenda otematema ogwo twagumuwa nine mutaayi Julius tubuuzeeko olwaleero abalabi ba Export TV muli mutya? Tuli bulungi sebo omanyi kambaddire ng'oli mukakamu leero akayiwo kalungi ekifo kirungi kino walabye ne kabaka eri kabaka namulabyeko yayogeddeko eri Obuganda kifaananyi tewakirabye ekyabadde emabega ene bwe tuveeyo eyo twakoma ng'otunyumiriza nti Pastor Okudi yagenda mu ggwanga lya South Africa n'avaayo ne awards 2 n'atuuka mu ggwanga Uganda nga takyagambwako ndowooza ennaku zo kyebagamba nga yali ku billboard nga ya trendinga wali otandise ku ngwa agwatya bw'oba otandikira olunaku lwaleero engwa ya Okudi engwa y'Okudi yalimu ebintu bingi ekisooka yafuna abalabe bangi abamulwanyisanga mu kyaki okusingira ddala mu balokole Okudi yalwanyisibwa nnyo abalokole kiri kye watugamba nti yali yegasse n'ab'ensi bo bano abali ku kima kyaki eyannansangwa omulokole ow'edda yayinanga okusiiba n'asiiwuuka ne yeesiba ne kutiya abali ku nnono tolina kwesembereza basajja bansi era kiwe kiri ogatta otya sitaani ne oludda bonna bali batuufu ate bonna nga bakyamu okitegeera Okudi okwegatta n'ab'ensi babebe cool chameleon kyali kituufu era nga kikyamu okitegeera backing statement zezo zombi ebbiri kyali kituufu lwa nsonga yalina okubabulira enjiri kuba baali tebayisobola kubulirwa njiri nga togibasembereza okitegeera ate banakunona bo tebasobola kunona gwe olina obbatuukako Yesu bwe yava mu ggulu unless ng'oli atuuse ku mbeera mukomya ku ntaana nagamba kanonye mukama kalinga olaba kireva gye nti yakomayo n'asalawo n'alokoka ng'ebyonna biganye nga Yesu ye option kyobulaba kati ennaku zino mulaba ayimba Yesu naye luli ku manzi wa naani wali tosobola munyumiza bya Yesu abaana baŋŋamba ayogera Yesu naye akakkaako tanakale kulira asobola okusigaza ebintu bye naye ng'era agenda akyuka akakoomya akakyakola ekire si mu bubi
kati nkyalinga kizibu nnyo okudi okubeerawo ng'alimu abo abantu ab'emikisinzemu nabo ne batamukuba kigwo either yalina obbakyusa oba nabo okumukyusa kati wani yakyusaani bakyusa okudi bimama obimanya ebibeera eyo tuli basajja ffenna okitegeera pasita omuggo gwa musa gwali mwogi ekyo kyo teri musajja asobola simattuka kyakulwanyisa kye bateeka mu bakazi okuggyako nze the body weapon naked weapon ekyasinza okuba eyetabbu naked weapon eyakuba okudi olwatuuka tutandikiriza olwo munene takyayigambwako yali ku billboardi abakazi bonna nga baagala okujjawo ku dynasty twagitanga dynasty yali ki okudi music dynasty studio eri gye watugamba bino byonna biwini mu nnyenga nga bimwesiba kubikuba obusimu byagala kolabo bino byakolaba mulowooza bitandise leero nga Kenza Lesa awards natandika omwekulukuusirako kuva dda ku mirembe gy'ab'okudi wini mu nnyenga mujjukira ng'abeera awo najja n'asalako ng'ayagala naye kati ng'okudi n'abamu yali abatya naye ng'alaba kati ye kyansuti yajjayo n'amuwa ne bakola oluyimba n'omugo gwa musa gwalamula agwo gwo sibulinako bukakafu neera ne bagwalamula magoola Rachel Magoola yajjanga baali bangi abayimbi abajjanga okitegeera waliwo omukyala bamuyita Juliet Mugiria yali weeyombaale yayimba akayimba weere weffe era biri mu lugizo sibijjukira weere weffe abamumanyi bamumanyi weere aba katonda weffe katonda waffe oyo omukyala bangi olwo ng'abaana bagundi Bulisoni Bugembe batandikiriza musajja naye ng'ayagala kacyansi twakolako concert yawo ku album gye yasembayo okukola bagiyita ani asinga nga twali awo ku Garden City ku rooftop we twalonkingira albamu eyo Linda Judith babiri nga bonna batandikiriza Bugembe agenda otandikiriza nga okudi akyali kagujji abo ali mu kaavu omanyi kati eri kaavu gye twasoma kali yali atandise okuza diminishing returns akalimi kakka era yo concert ndowooza tetwajjuza nannyo tetwajjuza okujjuza kwedda nga okuba ekivulu n'ofuna abantu b'olusanvu nga togaziwa gito gikoona ogaziwa naye baali nga baddala yalinga yamitwalo okudi yasooka okukola konsati ey'emitwalo 5 yali yabagaggabuka bagagga mwaka kyogo gweje emitwalo 5 ogimanyi oyo 2.5 yagikola 2.5 kudi amaanyi yagajja eyo konsati ya 2.5 yasooka okukola ekivulu mitwalo egi 5 abasinga babeeranga mu kitundu ebiri we badde eno yali 5 ordinary ordinary yali 5 twali ku Garden City rooftop ng'olobani abamuwerekeddeko ba one man is show anti yayinawo ono waliwo n'omukazi yayimbanga mama neyanziza kunfuula omumbejja omubi atasaanira nze Yesu nonsembeza nowulira mu matu gange naye sobola lugattana sijjukira amannya ge naye abalala Bugembe yaliko ngolo akyali ka dogo oba yali atandika yalina bulago obulago kikyotegeeza ng'ensingo omutwe muwanvu kati wano ka gap ng'alina bulago okitegeera naye kati tolinawo omutugira omunoonya omutuga tomulaba yalina bulago biri ebiseera yalina bulago ngolo yalinawo kayimba ki kuba yalina yeero buyimba ennyimba ze zasooka baire zaali nnungi nnyo nga za mwoyo kitegeeza bwogamba ezasooka zaali za mwoyo ez'ennaku zino zaaki ez'ennaku zino tulina okusigala just afloat nga abantu bakyakulabaalabako okubayo buli kyokuba olowooza okuba osigale ng'oli relevant mu matu g'abantu naye luli ennyimba ng'ayimbisa njala ng'ayimba kikwata ku mutima kuli kwennyini kati okudi manyi kati nze yalinga njagala nnyo lwansonga nalinga mugezigezi nga mbeera ku intaneti ngolo zaakajja intaneti tubeera mu kafe mbadde mayi masimu amasimu tegaaliwo aga intaneti nga tugenda mu kafe ogugolinga ebintu ng'akwebuuzaako ebintu ebimu email nga nze kandooza mu group alina email address nga tulimu ebyo biseera byabapenipo nga tukwana bapenipo wakwanako ko bapenipo babanga bazungu lwaki babatumanga bapenipo anti peni kuwandiika ye then po mukwano gwo penipo
bw'oba obugambo mwakozesa ng'edde obwakyankalanya nakati bikyali bale ogenda ku internet nonsakinga penny pose babakuleetera kati nga nze nina ba penny pose nina abazungu kati okuddi yatunuulira bugemba awo ng'ayimba agamba ne kati buno obusajja manyi konsati teyakuba bulungi agamba ti buno obusajja buli wano ffe tuli mpologoma buno bubwa shegira amugamba pasita embwa ennamu esinga empologoma enfu pasa ali muko omugambo ekyo ekigambo nayogera bwogezi nange simanyi gyekyava twaberaga just twegerega tuli free manyi mbeera n'omuntu muba free mwogera namanya pasita embwa ennamu esinga empologoma enfu pasita ya reactions ezaali zitya yaseka busesi teyakitegeera nange saakitegeera kyenjogedde omuntu twabeerangawo nga tugugolinga cots osobola okitegeera kati esaawa zino kati nkitegeera kuba kati ndaba bugembe waali okuddi yeeyakka bambi obwali obubwa kati baide bugembe ndooza yasiwo yekasigaddewo soma manya ga music ow'eddiini n'otasoma bugembe Judith babiri bwe yagenda mu politics yawunzika musindise Canada yayonooneka yayogera ebyetakwatagana kutogikwatako bwotagikwatako ekola ki eyonooneka kati tutuvaayo eyo kudi abeerawo tukyalimu olwo obuvulu ebivulu tukuba mpolampola tetunaggwerayo naye ng'omugo gwa Musa go gutambula waliwo abaana kati abo anyway abamu omukazi yabaŋŋamba n'obbaŋŋamba omukyala mukyala twasisinka naawe ku Facebook nagendako e Nairobi nengetinga stark ne banzibako akasawo mwalimu passport kati nengetinga stark nali nva Mombasa ka Nairobi kati nenzijukira omukazi we baali babeera wali wagendayo twagendayo mu 2024 gye twalira Easter ya 2 nagambye netukola concert ku kiri ekizimbe kya Grand Regency ne ku Churchill twakubayo ebivulu bibiri kati nengendayo nasooka kudduuka ku business yaabwe baali bagiyita Nairobi Projectors kati yo nali simanyi weeri kali nakugolinga bugugolinza awo Nairobi Projectors ku cafe obeyo yali amasimu Kenya ku cafe mu cafe nagenda mu cafe nengoli ne bandagirira nentuukawo nembabuuza kale ekirungi ekyali omukisa gwe nasanga waliwo omwana gwe nasangawo ne mugamba twajja nanzijukira amba naye ng'okuze olunga wayise emyaka kuba nagendayo 2011 ne muga njagala kulaba mami twamuyitanga mami natemina linnya ddala lyemugattako ati kati mukyala wa pasa togatteko linnya ki mami pasa bamuyita daddi era ne makanisa gaabadde lwe bawulira daddi mami ne bamukubira essimu nambuusa what is it ne mugamba am stuck banzibye sina passport sinange gyengenda kuddamu Uganda kati nalabye n'okulaba bino ebya Uganda House nga bokyayimba se yaffe ne ngamba banasajja ate bafuna obufu ebiseera we nagendayo nga kayimba se kaffe kati niwe kati tulina mu rooms ziringa 2 kizimbe kyonna si kyaffe tulina mu burumu 2 tulinako burumu 2 mpozi nga bakigula guduwiru naye lindako kati ani yayokyeza akantu ako era kigendererwa ki ekirimaika w'okwokya kizimbe kyaffe anti ffe tukolagana n'omusajja bannakenya be bakyozeza oba mwe abaana bakyagulanyi mwetabudde mu bannakenya nti balaba pulezidenti Uhuru abeera nnyo ne Kaguta ati bamugamba lwaki omusajja akuwa amagezi amasiru oyo omusajja akuwa amagezi amasiru ne bakateekera ennaali kakati omukyala nnyambako anfunira obusente ninya bbaasi ebiseera yali Kampala coach ninye enkomyawo tufuna contact sitandika okunyumyanga ku Facebook yali eziza olunga etandikiriza kuba yajoba 2 kati fe tugigendakawo mu 2019 we tugigendako natandika okunyumyanga atandika okubimbuulira abakazi okuddi yaleetanga abakazi nakyamwa kitiibwa ekimu kyo kyenalabako nze nganze kati okuddi yatuuka ekiseera nga tasobola genda mu loogi okitegeera nga talina loogi gyasobola kugendamu n'atemesa nyama ye okitegeera olw'erinnya lyali alina nga mbwa njeru ajja kulabika okitegeera ambe musumba aleese mali ku buntu mazima kati olunaku naliwo kuba nze nalwangawo ku studio awo nabeerangawo ne ba Drake producer yali producer nakati akyaliwo bamuyita Drake Sebuuma producer mulungi nnyo balina muganda bamuyita Andrew Kawes babeerangawo kati nga nduwawo mbeeranga netegereza ebintu ebyo ndabe bamixinga batya
nga balina programu ze bakosanga ebiseera walingawo Logic Platinum ne Cool Edit Pro nga njaga ngazinjigiriza mpola mpola abo magezi kati navanga okusawa zalinga kumpi 4 ku 3 ezekiro kati okudinga jene motoka ye musajja wattu nayingira na parkinga kati nga munzoloza pasta ako yasigadde mu motoka kati kumbe emundu eseka ngemundu eseka kati omukazi nga alinda omusajja takomawo kwe kujja alingizeko amukonko ne mu motoka nti wayi jangu webake taikonda aseka muli omugere gukoledde nga asabula naye nga asabula bwato nga n'okusumba akyasumba ebyo bya bulijjo abasumba babikola akyogedde teyefiira bya bulijjo abasumba bonna babikola kati gwe tewalaba ono pasita waffe ono oba wali kavule bagiyita batya Kanani nti obanga oli ku gundi wa Pentagoni ava ku Pentagoni musajja atutu n'ebiwundu byazeemu musiiwa kati amaze emyaka 7 zitagiri 8 ngalina omukazi amuyita mukyala we naye nga tetamuwasanga naye nga tefe bwe twakuliranga ekyo nga bakiyita fornication no sex before marriage yamukukunwamu n'abaana kati balina mu lutalo lwa kunoonya abaana naye baganye naye nga musumba okitegeera omukazi tamuwasanga naye amuyita mukyala naye wabeera kukitagamba mukyala wange jangu mukyala wange gundi mukyala wange jangu okitegeera bagenda ne bakola oba kwali kukyala naye ffe ebyo nga coupling sema fornication nga tebikkirizibwa no sex before marriage nga injiri ebuulirwa ebiseera ebyo naye nga omusumba akyogera katuti nadde ebbali n'akuba ettaali bya bulijjo abasumba babikola abaana abanyiri abali mu kyaki yabugembe eyo tayinza kuvaayo ku makya n'agamba ngenda kuwasa kati kanisa ejja kalira kalira kinaawe abaana bonna bamanyi musumba ajja kulonda munzi nga bangi gwekimanyi kanisa ya pasita bugembe beera ne saavisi 4 naye nga zonna zikubyeko waliwo esooka esaawa 2 newaddawo ya saawa 6 newaddawo ya saawa 8 ne saawa 10 zonna nga zikubyeko bugule bwe muganda wange abo bonna baagala musumba muganda wange bonna bamanyi ajja kwayinza okulonda munze tomanyi akalulu kagwa ku nze ewali abaana bugembe olunda taata akalulu kagwa ku nze ijje tusabireyo okugwe nkwesiga nze musawo yampamba tanganya yampamba kati okuddi abakyala bali bangi waliwo omulala bamuyita kamuleke nja bononera obufumbo bakati bantu bakulu kulaba kati nange nkuze ate nga nali muto kitegeera kati oyogera erinnya lye omwami agamba kitegeeza wannimba kati bantu bakulu balina obuvunaanyizibwa basobola kwogera amannya gaabwe yava ku ndongo natandika okufokasinga ku muggo gwa Musa binyuma gwe kyomanya binyuma ebiki kati gwe Katonda etteeka namba 6 kati Katonda oli mugamba otya nti yakuwa buli kimu kati abaana abo n'obagamba otya musawo kati lwaki omutomo lwaki gwe musawo ate kati ffe tuli baveterani kati twasalawo tuwummuze emundu tuzize kugombola naye mukali akaseera nga gwoliko musawo yakulonda mu ddwaniro nga gwoliko byonna obikola era naye yabikola yayawukana ne mukyala we ddi era lwaki mu mwaka ogwo gwennyini 2-5 kati ensonga zaalimu ebyo okitegeera baali bagatte babagattira ku church bagiyita Abundant Life Church eri Bunamwaya Esseguku bayitayo Seguku olaba Kenze wali nyumba ya Kenze ey'Ebunamwaya Seguku Bunamwaya byonna byebimu naye Kenze watutatulimba tali Seguku ali Bunamwaya Seguku kuba ayite no kuchako bayitayo mu nfuufu omugole muleke indako omugole tutumwinako buzibu si Seguku eyo bagiyitayo Bunamwaya akoma wano ekyo mu nfuufu oyita Zana Sanali Junior Zana n'oyambuka n'ogende kyekikubo kati bakikola tekyali kyagundi ne kigenda paka wali ne kiddawo ne wali Yesu akwagala kiguka Seguku ku mukaaga kati yekyengulu mabega wa Kenzo bayitayo Bunamwaya naye abasinga bayitayo Seguku gye bagattira musumba okudi kanisa bagiyita Abundant eyo gye bamugattira ye yali mugatte nga wampeta kati nga bamanyi kati ebyana bikuyita daddi biti birigita buli wogenda enduulu kati ng'omusanga ebizibu byamusowawo ng'omusanga akutte ecupa ya wayini agiriko aginywa yanywa nako ku ndigita
omwenge si mubi kote yagwa ku bigwo okitegeera okuli teyagwa ku bigwo otandika otya okwogera nti omwenge si mubi ng'ogugatta n'obulamu bw'omusumba liyale era ne Yesu yagukolekana no n'amaana agamba nti omwenge mukuddaazi buli ekitamiiza mulekaanya akyamu olw'ebyo talina magezi bayibuli bwegamba ate akyamu olw'ebyo mu bungi ekintu kyonna kasita kiyitirira obungi kifuuka kibi ekitegeeza gwe akenge okudika yanywako gwe tokalinaako buzibu bwonna lumu yalekawo ecupa n'asumagira mu studio jja twabeerangawo mu studio kati gweoliawo otunula kati nga tumanyi ogenda mu kafe oluusi no downloading obuntu okukuno bugundi bwe twalinanga budisketi buflupi twabitanga flupi ng'odownloadako obufaananyi noteyako ate nga kalino kati ne bayirawe nga kali 1.44 mbs ng'ogenda no downloadingako ebifaananyi byo nga 10 nojja noteekako mu studio ya y'omu studio nolaba nokolerako wakawo oluusi kati ng'anywa musajja wattu ennaku yali emuyinzi kati fe twali bantu nga kifunza bitegeera ebimu naye azipanawo atusobola obitegeera kati nti omuntu ali mu eno state ng'obitegeera ng'olumu asobola n'okutambula n'agenda n'atuulayo mu ziwooteri ennene n'asobola butuuzaawo mu birobi nga talina kyakola ng'ali awo bimusobedde kuba abasumba bamuwalana okitegeera tebakyayagala promotion ze tebakyayagala music tebakyamupromotinga radio z'abalokole ezimu music etakyakuba zino ezaalingawo zi impact byani nga bonna bamuguddeko olutalo bonna balwanyisa okudya abasumba boolaba bonna kati ate n'agenda atandika okugwako abaffe era omusajja awo yajja bali bamuyita erinnya siryerabidde bamuyita Kakooza erinnya ndyerabidde ddala bamuyita Kakooza pasita Kakooza yajja yava South Africa eyo mufere najja n'agamba okuli awo naye wali mu maaso okuli omukyala nga amaze okugenda mukafeeri kasikayo Kakooza we yajjira kati okudya ebizibu bimusukkako takyayingiza yali alina ssente ng'afulumya ssente nnyingi wano ku kyaki ku munaku ng'asasulawo rent okitegeera ewaka nga nawe asasulawo ali tannazimba alina famire okitegeera alina okuliisa abantu alina abantu alina okuliisa abamubeerangako awo ababeeranga ewaka bano sima amayango oba nga ndokosi abo naye abaliisa okitegeera kati bala rent wa wali ku munaku ebiseera ebyo bajjalinga eba emitwalo nga 3 oba 4 biseera bya 2-5 space yokka Justin no space ya mitwalo 3 gali 3 kwana kati bala eno ewaka we nyumba yali ya mitwalo bana yana yali nyumba namba nene ina bedrooms zali 3 ina boys quarters zali 6 ne garage compound nene okitegeera ndizo na sente nga ino zisasula nenga ate kanisa tereta sente kwa okudi teyali musumba banambwa abafeera abasobola okujja mu sente okitegeera tiwaayo leeta enjiri ye bana abasumba buli omu alina calling ye kati olaba bujingo enjiri ye ya entertainment ku entertaining abavubuka kusika abavubuka abeere nga babeera mu church tebavaamu tasobola kutambuza mulema newojja okitegeera pastor takola byamagero buli omu aba ne calling ye era tasobola kukulira bujingo takola byamagero bugembe si bujingo nkabe bujingo naye tajja kutambuza mulema enjiri ye yawe yakukulaakulana enjiri ye ya bujingo gye twawuliranga eyasooka nga bakyalina ku Bati Valley okitegeera yalinga nnungi nga kuzaamu amaanyi abadde agenda okwetuga okitegeera ng'era omusanga ajjuzza abantu abalina ebizibu ebya buli kkala ng'eyo enjiri ekuleeta kati tasobola kutambuza mulema okitegeera tasobola kuzuukuza abafu oba oyagala azuukiza abafu ojja genda wawuli epasitaani wawali ku 2 Kakande abalema abalina amabwa agavundaga kansa abawonya netajja kubulira ate enjiri yabwavu gundi mu pastor Kayanja abo batambuza abalema ya calling ye okitegeera owo mundeba naye kansala musumba gundi serwadda awo yo simujjukira bulungi nnyo yamada yayiwa tise yali wali munde natete oba twagendeyoko ku church yero yayiwa abantu yajjako mu church yamalamu eddakiika 3 naye kanisa limu abantu nga yayiwa afu naye ng'akola bukozi wa twagendayo ku lumu waliwo nga wekine ekifo bakitanga Mavini Theatre church yalinga side zaawo nga ku Mavini ojamada twagendayo ku lumu yagenda kikumeko yali omusiraamu n'alokoka era n'oluwalabu alwogera nnyo bannaye mwagala kati okudi ye naye enjiri ye yalinga ya entertainment ng'asobola dancing pastor okitegeera ng'ekkanisa mufunze bugembe photocopy ya bugembe photocopy y'okudi kati ojja musanga ng'asikako abantu ssente muleete ziweeyo waayo n'essimu kisema gya mulayini tunatunda essimu omusajja yagamba banne muweeyo sema ne transport muweeyo tambuza ebigere
transport ya musaba oyo musumba oyo wawo kugundi wa Christian Life enjiri yoba yali yako kumalako mwaka yali ya 31st tobanga oli ku musumba wango nalwana yo basase nyonga alwana n'aba Illuminati kyonna kyalwana nakyo waayo ne transport muweeyo tambuza ebigere esimu girete jamula yini tunagitunda okitegeera kati okudiyete okite yakina ndasobola kukonvinsinga kuwayo sente nga yajja n'abayimbira ne muzina church ng'ebala service ng'eba muba happy nga jasa asomayo ennyiriri ntonotono mu Bible nazina abantu ne basenyuka ne musigala nga muli mu Yesu kitegeera kati nasobola ku raisinga sente ezo asasule wali azijja mu kati nga ina n'akaduuka ekali awo mu park empya yali rock up number 11111 ine edduuka mu park empya nga tuyitayo nnyo naffe nga tuvudde ku ssomero bikukubye n'oyitawo n'osabayo olukumi waliwo omwami yakolangawo omuvubuka bali musajja ng'amuyita Franka yali atunda music we nga litunda music tape CD DVD ne video kuba yali akoze olidi alina video nga gundi ya mitwalo 5 kyo kigundi ki VCR nga kitepu kyetaano kati ng'oluusi oyitawo oluusi oba tosomye nobagamba mumpe ngende ntunde n'ogenda n'otembeeya music w'okuddiyawo kati nze nalinga ate mugezi nnyo nga nzikwata ne ngenda eyo waggulu akazimbe bakayita Mutaasa waliwo kana akazimbe akaddirira bakayita Temuseewo Mpoza kati nga mulimu abaana abakolangazi abatundanga music oyo era nabo kati nga mbawa ne bakola kopi ne banziriza master yange ne bampayo 10,200 jira tepu ya mitwalo eta luka nzo mundu za kubasula okuddi mwana gwe oli mubi nzo mukubasula okuddi kuba nagera batwale betutunde gwe amugamba omugogwa Musa gutambule financial kuveeko kakati yanti kati nga batwale tuwe tutunde kati nga abasajja atabasobola okugula potential buyers ati tulabanga zinetaano ngenda zizzayo ku dduuka bajja kumpa justice za kyamisana lanchi biki ate kyo nangamba nkuwe 13 mpanyi kole copy njikudize tape nayo njikulekere kati ngobobawa nayo kyamu nagamba weterolemu essaawa emu genda kudde enkopa yedda bakiteekangamu ne kipuleyinga nga we kirikodinga okitegeera kati nga weba ya ssaawa emu n'eddakiika 3 ze kimala kuba kiba kirina okupuleyinga wali nga wali wekikoppa kuli si bino byebino ebyaffe bya bulijjo kakalisayo mu dakiika 2 nga kamaze ogendayo kibanga ekirikodinga erina okuba nga epuleyinga re-recording twakuyitanga kudaabinga twalinga tudaabinga newetololamu nofuna woza newetololamu nogenda mu balalalawo nabo nobawawaako novayo n'akasanvu mu kibuga nogaba biganye lusinga otunzeyo zotunzeyo ntonotono nabo ne bakutopinga nodda kati nga inaka akaduuka kali mu park enkadde lockup L111 kali L111 kati ngene no ku studio ya Hallelujah kuba ya mukuli ya music we yasooka bali bagita Hallelujah Studios oba ikyaliyo yali ludda beta yaliyo ne mu nga balina amaduuka mu park kati be bakola ziri nyimba ze zasooka nabo nga tujje music bye tujje ne tuteeke no kaduuka ke kati nga sente tezijja bulungi tebite obusulu tebutuuka kati awo tuyingira 25 omwezi gwali gwa 25 omwezi gwa 2 twakera ku macha ng'omukazi Vasiko yali trainer waffe nga yatuyigiriza amazina ye choreographer yakwatagana n'omukazi ndowooza kati Vasiko bali bavubuka bakulu omukazi oyo by then yali myaka ndowooza nga 28 27 okudde nga ali myaka 35 36 kati bano ba Vasiko gana gavubuka gana nagega kawulu gana gasirana ge bagobewa kambu galokose nagasula gana ga church gakuba ennanga gakola operations ezisinga eza church awo kati ffe twabangawo naye kati nga nawe olina okubako kyoyiga either olina okuyiga ennanga oyiga ejjita kitegeera oba oyiga okuconnectinga ebyuma kati bo nga babimanyi byonna kali Vasiko yali myaka nga 24 25 lituludde omukazi yali myaka 27 28 kati ngo omukazi ndowooza akolagana ne Vasiko yali amuyita Vasiko Lubega bagamba ali awo Lugala abasika chapati ali ku lusegere lw'abanene bw'ati anti kati ebintu byokola ebibi bikutambulirako kwegamba pastor yali enatambuza omugo gwa Musa nga ne Vasiko naye bakolagana nga nze mulibulyangamu ebizibu ye pastor adikina pastor kola biki okisegeera naye nga bo tebedikina
nawulira okudya byogera nga abalangira mubadde nga mulya mukazi wange okitegeera yabibalangira mubadde nga mulya mukazi wange kati omukazi ng'agamba yalakuddayo badikina omukazi ng'agamba yalakuddayo naye tagala pasita ategera yalakudduka buddusa nobadduke Vasco agamba nze ngenda kukuyamba Vasco ng'akwatagana na mukazi okudde bamuleka mutulo nga yeebase musajja wattu Vasco ng'akwata mukazi omukazi tyagendadde n'olugoye n'olumu byonna yabireka wano byonna yafuluma n'akaana ke yajja nako ne ke yazaala mu Okudi Okudi yamuzaalamu akaana kamba kayita Kola Laura Okudi yakatuma Koroko yawangula awaadi okitegeera wali mu katambi agamba wamu awaadi ey'okubiri agamba mukyala wange ali lubuto when she sees this I pray that she doesn't give birth on a spot kwegamba omukazi lubuto lwa myezi 5 yawangulira awaadi nasalawo awaadi azibbulemu n'azituma omwana Kola Laura Okudi akyaliyo mwala mukulu kati mwala bamuzaala 2 alina ennyina alina ennyina kati kana kali myaka 2 omukazi yaddamu n'afumbirwa bayirawe naye yali afunye divorce avugenda tuukawo akati Vasco yekobanya n'omukazi adduka paka Kenya Okudi bamuleka mutulo nga yebase yagenderako n'omukazi n'agenda e Kenya Okudi anoonya abitegera luvannyuma ndowooza nga tebannasala booda kuba yakira okufuluma ku makyabuuza bebi tamulaba gena olengera buli kimu ekine bebi taliiwo gena okulingiza wa Vasco ate Vasco taliiyo n'abuuzabuuzaawo n'omugamba bagenze ku makya kayinoza naye yali yakitegeddeko naye nga omanyi omukazi asobola okukulalika ngenda va wano nze ngenda genda nja kunoba nja genda nolowooza byakusaaga kati weyayita munalowooza kiteeka kituufu kali nakubakuba ku busimu awo abakwatire ku booda kuba yalinamu ku busimu nga bwasobola okunyiga nga asobola okunyiga ku mapeesa awo naye bagendera okutayiza nga bayiseewo dda kati newasigalawo Jeff Katongole Jeff yali South Africa kati ebiseera bino ali South Africa kati Jeff ye yalugwamu kati fe tugenda okujja ku makya tuwulira olutalo twasobola okuwulira geti nga olutalo luli munda mu kikomera kane tubuuzako bano baniba omukazi bamuyitanga ani awo yalinawo akaduuka awo kumpi n'Okudi awo wabweru w'ekikomera niyo yalidde erinnya lye n'atuyita jangu ekiri eyo embooka etokota nti kiki ngate Vasco tebanobeza mukazi w'omusajja nensooka nsigala ebweru nsooka empulirize bulungi information eri munda ndyoke nnyingire nga ntegedde kaize nawulira Okudi alaajira namubadde nga mudikina mukazi wange kati ono nga yala mutwala kumusiba Jeff nga yegenda mga kati nkugobye va wano kati yalabanga ekyokumusiba tekijja mukolera namugamba nkugobye va wano kati nga ekyo kijja muluma nnyo kuba talina gy'alaga nanga nkugobye va wano n'agenda neyeegayirira nsonyiwa taata yaye simuze saabibaddemu sina kyemmanyi ng'omusajja akaaye onaye nayita taata wajja yeegayirire ayinayo taata wo bataata wo omuto najja yeegayirire kati ate ensobi gye baakola ne batandika okugenda mu red paper okitegeera nga bawa red paper store omukazi Okudi yanobye sole nga bagiwa mu red paper nekuba Okudi ogwo omwaka red paper yakuba store ezaali 2 ezasinga ogikolera ssente kwe yagaggawala paka nakati yakuba store ya Kiyingi 2.5 store ya Kiyingi agule Kiyingi no yatta mukazi we gwe bagamba nti yatta mukyala we Robina Kiyingi ne store y'Okudi kitegeera store endala yakola ndowooza ku mawulire yali yakufa ku Obote kubona yafa mu 2.5 Apollo Milton Obote yali president zali store 3 ezalaninga omwaka gwa 2.5 store y'Okudi store ya Dr. Kiyingi ne store y'Obote ezo store 3 red paper kwe yagaggawalira kati ng'abaana bagenda bamuwa store red paper najja ne basindika ne bannamawulire kati Okudi bano wamala wagaana ku munaku kyaki egaana kizitowa sente zikyawo tewakyali sente takyasobola kulwaninga financial ali down kyaki n'agijjayo n'agizzeewa weine wakanga wanene compound ne olaba compound eno wogiraba nga compound kati ngalaba esobola omukolera kyaki nteekawo obutebe nga wetusabira ku Sandi kati nga babasindikamu ab'amawulire ne bajja ne batukuba ebifaananyi nga tuli awo ku kitegeera nekizitowa kati bonna abagoba abo ababali abakulukulu abo kuba yamanya bali mu
ziri ensonga bazibaddemu abakulukulu kati fe bwaliwo obuto kati bayire nali mu senior 2 kati fe ne tusigalawo era ebizibu naye nga tobitegeerera kitegeera nawe olina hasozo ebitabo kitegeera ngaera akyalinamu kutwanyi kati nga naffe tukwaneyo obuwala ku ssomero ne kakweragirako okitegeera kati lumu tuba tuli awo ku ssomero lwali lwa mukaaga ti yali afunyeyo kagigi atugenda kupafominga Jinja eyo concert twagiriko no wamabeete bamita Sava Karim ngono naye akubya amabeete gagwatuka gati tugende Jinja kati teyagitubuulirako before kati tutuuka yali agimanyi naye yirabira tugamba kati tutuuka olunaku lutuuka olwokugenda kati nga tuli ku ssomero kati nasooka n'agenda ewaka yakuba ewaka essimu n'abuuza Julius waali amba ataliwo yagenze ku ssomero kati nga alina okuvuga ajje ku ssomero n'avuga Kibenzi n'ajja ku ssomero mandi ku ssomero nze Kibenzi nina ekiwala kye naliko ekiwala ekyo kiwala gwe mwana bakiyita kanju kyo kankyogere kuba kibafuka n'abakyali nebba waakyo wammanyi wakwatamu sakwatamu bali bakiyita Namuli Lilian nga kikulumya ku ssomero nga kinnumya omutwe nakwana omwana n'agaana nno ebyokusoma ebyokukwana kweddanga biki ennyo pala mu kiraasi munyumye mbuzi mwalimu agavubuka gali nga agagezigezi gakakoza isima nga gagenda sebewa bigalo goto ganyumiza naye kati ffe nga jasi kutuula naye mu kiraasi kulancawo munyumyemu nga iravu yammwe era weekoma omuwala nga sebo yagaana nga alina agavubuka sebawa agakigala bambale gayo yalinga seba nkuba ekikono bamuyita Idris yali mukubi wa teke Idris nga ye akuba teke taikondo nga serebu kati jukira okudi nga bamumanyi okitegeera kati mmotoka nga eyingira mu geti y'essomero ze nganjire nga ngamba okuja yingira mu office nga bagamba njagala Julius abana nga basaamirira kirasi zonna nga zijja zigoberera okudi namugamba asomeramu eri kirasi omusomesa nga ajja amugirako nga bampita nga nange nsooka neematira kati gujira olaba bya bulijjo kitegeera omunene azza kuyise wematira tujja kujongo oyasamiringa bano abankuseere nga neematiramu awo katini kacati nga nkwata bbaga nga nzija nga nkwatako wati nga ngamba we are having a tour tugenda Jinja mugamba okay kulwalina lwa mukaaga nga tutambula abaana nga basooka bakuba enduulu ku ssomero nga nkwata ku mukono wati nga asooka gulawo benzi yali amanyi obuyaye bungi okuli yali muyaye nnyo naye kwani yamanya nti kati yankoledde paasa awa nga nkwata ku mukono agulawo benzi nga nyingira nga ggalawo nga yetooladde eri agulawo ogwa dereeva nga agivuga nga livansi nga tufuluma Namuli Lilian naddamu okumuyita kati ebiseera ebyo nga balina ebyokunywa bye baali batukolera bye tunywa babitanga kyekyo nga biringa buugi obimanyi wabinywako abe nanyumyanga naawe onogenda mugoba babita kyekyo kyekyo kati ne buno obucapati buno obutini babitanga pizza nga bakwata akacapati ne bakakanda naye nga tebakagaziya nnyo kati nayiwako amagi Namuli Lilian ku Mande yandeetera chapati akapiza nandeetera ne kyekyo nga biringa buugi nga biringa buugi naddamu okusiya omwana nga yeereta yekka ate yekka baawera kati nga competition nnene akatale kakuze akatale nga nina akatale okamanyi anyway tubadde tuyiteddeyo bitizi kati nga twagenda ejjinja nga tukuba concert yaliko oyo Mabeete noyo Chansuti ne baperforming enyimba ze bali bakoze Silvia Chansuti ne tudda naye nga tekiggwa kati ze nainanga akatabo nga tambula n'akatabo ono notebook n'empandiika kati nga ndaba ndi mugezi nnyo mu group ndi mugezigezi nnyo lumu nali mutomeza musajja wattu ng'ayaaya nanoonya ssente kati tugwa amanyi kati ebiseera nzijja nagendanga nnyo ku internet mu cafe nga mbeerawo nsendeka email zikadiga nga mu bafeere bano abasinganga ebibaluwa semanya amanya gange yenze semanya nali muwala wa Mubutu Seseko na family yange bagiyiga naye nina ssente ziri mu banka ne baagano zimpa nenjalo nyambe tupataninge oteke account yo ssente baziteke ku account yo nja kuwako 30% nga email ebyo simanyi ngeri ki gye bakwatangamu abantu ne babibasindikira abantu zabalabanga nnyo engeri gyobanga obeera nnyo online naye nga tenze nabirako nga mpandika bo baluwa bukwana bawala bapenipo
kati nga nzija mpitiramu okudi nga akyamuka tugenda gabana sente zali $1 million 3 nga ze batugeze tugenda okugabana oli alina million zali smart enda zili ku account bazikwata yali mwala wa mubutu okitegeera kati yadduka abanoonya ne sente bazikwatira mu banka kati baagala omuntu gwe basobola okuteeka ya account ye bateeko sente ezo kati mbu yajja kumpako $3 million kati okudi muliramu hani nali sirina account number naye kati nga bafunye nze mugezi kati nga mbawadde namba yisimba kuba kuya maama bakuba ekiro n'emisana dduka genda ku cafe genda okebera oba email eze ya banka kati okudi muliramu okudi ndema ne yebuusa naye twasobola tukyamuka tugenda ne email naye naziraba nazisoma tutuka mu cafe mugamba kati zibiriza ntaddewo wali internet explorer nga gye tukozesa noteekamu Yahoo mail kati nejjo oteekemu logins password teekamu password mugamba pasta zibiriza ntekemu password yagamba twale eri gwe Julius olowooza olina kyengenda okukubako teekamu kati okudi amala abuuka basajja bali bonga woteekayo account number zo ate ze bajjako sente ziliko ze bajjako sente kati okudi tuba tuli awo nga zireeta omusajja mufere bali bamita kakooza jja yegatta ku okudi kati yatuuka nga anoonya bapataninga nabo omusajja wattu ne instrument ze yalina ez'amaanyi yazisinga oluvannyuma nekigaana ne zisigalayo ewa mwami bamita Pastor Mutebi yamuyamba nnyo kale kuba yamubeererawo ye babasumba bonna bamuvaamu oyo ye Mutebi yamubeererawo kati yafuukako ne manager w'okudi oyo Pastor Mutebi yakuba yateeka concerts ezimu ngagenda naziteeka nga olaba Balamu n'ategeka nakusasoye n'asolooza yasolooza concert zeeyo nti zetwakubanga Entebbe waliwo concert zetwakubanga eyo mu North nga yazivunaanyizibwako yazikutte n'amuleeta n'amuwanga ku ssente kati n'amusingira ebyuma yalina emizindalo nga mirungi instrument yali nnungi ebyo ne bisigalayo tulina tukyagira ku church emizindalo tetukyagiraba tulinawo tusigaza emizindalo ng'ebiri beesi bino ebikaddekadde ne katopu kamu bbiri kati kakooza ajja n'omuzindalo gino yali gyakajja manyi bino ebizindalo by'abalokole kati byebalina ennaku zino kiba all in one kibamu oba n'eryanda munda nga kiriko mixer n'amplifier kati byali byakajja ebiseera ebyo kati oyo kakooza ava nabye South Africa gyali mu oligino nga gikuba muzindalo gumu baba nga teweetaaga kirala kyonna nga gulina sawundi aguleeta asooka agutega okudi jukira okulita kyalina instrument ziweddewo kitegeera amuteekako gumu kujagamba afunye kyali wange naye amugamba nange ndi pastor mbadde nnika ekanisa South Africa nkomyewo bakwatagana era bawunzika bubi nga bawukanye ngono abbye n'abantu abali mu church n'abatwala mu church eyiye yagikola omuloji yabo bali bagita Jozipo wagirabako kaloji kalinga ka hotel baka barabara awo kasuli ku stage walinga oba Kobiru yalinga Kobiru awo wenyini walinga petrol station yo ku Kobiru ngawali wakabala bakaitanga Jozipo kati bamala bawukana kakooza naye yali mubbi yali sikima nga azze kufira kubaza nakwatamu abakadde abamu abamu kanisa mwalimu omwami bamitanga Okiru pastor bamitanga Okiru mwami Mr Okiru yali musajja mukulu nga musami aweyo tororo bonna ne bagenda mu chachi ya kakooza yajja n'avuba mu chachi y'okuddi okitegeera naye batatwala be baffe twati ffe twali tukimanyi talina kiddako awali endonga wali dansi ffe nga tulina sigala wano n'okuddi kati okuddi bitandika okutabuka naffe tutandika okwagala okweyeeya tufune gye tudda abamu batandika okugenda ewa Namutebi abalala bagenda church bagita back to God eri awo wenakulabye ebukesa bagita back to God amu bagenda awo kati nze nali mugezi jula najjanga mu kibuga nga tukuba sakala ne mujja mu kibuga sema window shopping kati buno bugundi bwali bwakajja buno bwe MP3 buno bwabanga nga bugenda mu akanda akali moti nga kakuba music nga kalina ne gundi colors ezenjawulo nga bwakajja nga buli mitwalo gyali ana ati Penipo nga akampereza Penipo akampereza kati nzige Kampala Katunde au Kampala Road ndabe kanisa ya watoto kati ate watoto nga bazina wipoolo batambula n'amawanga bagenda mu America naye nga tesibye bazina wipoolo okitegeera bo bazimanyimirako mayimingizi nyingira nange nsabe ekifo mu watoto baga nange la kuyingira watoto yabazina
nambagamba ova bambuzo bana ngamba wokudi fitu bade tuzine wokudi najira mu uniform kakasa oli badde member najira atenga uniform bagimanyise ekitenji bali bakimanyi okisegeera najira mu uniform y'abayenze ne bateka ko video basiyenze nalya ko wali ka video nga ekitenji kye kyakiraba ne banga tukuwadde kati oto muzungu baya bana akola atya sijjukira ebimusibijjukira nena wonzi nakole practice lwali gumu nenvaayo saddayo kati okudi bisiraanira ddala musajja wattu ekanisa eweddemu abantu omukazi yadduka ng'abeerawo nga bimukuba anywamu kawayinikaawo n'asumagirirawo mu ntebe ng'alina kibenzi kye nayagala okitunda sene ne zibula kati ebintu byadduka speedi tugenda tuuka mu gw'omunaana nga baliwo bano basimanya bano tugenda mu yuna okudi kye yakola naye ng'agoba ku mpapula agende mu yuna for entertainment nga biyitamu okudinga emmotoka agisinga bagitunda luvannyuma nnyo nga yasinga singawo ebintu aweze sente agende twamulekera ne ku kisaawe nzijukira bulungi nnyo kibenzi n'akirekawo kibenzi yakireka abo bayitawo mpala we twakireka nga kipaakinze ku petrol station eri awo netugenda paka kukire tumwerekera n'ayitamu mwaka ki 25 mwezi gwali gwa munana nga yuna zi yagendera mu bayuna nga yakubisayo sidize eziwera zanatunda keeyo wati oyabula nakati yasigala tugamba weeks 2 tukomawo weeks 2 ngeze mu US kale kati Anthony Juge yali ajja ngate wadduka wagenda ngokudi tamwagala Anthony yali skima nga kimanyi okudi atambula ine emikisa gitambula kati nga yala kumwenyigako atambule bafuna trip ye London Anthony bajja kuba yali tali mu group nga tazina nenga kale yali awo mu worship team nga jana n'abakuba mu worship team nenga mu sky dance force yaffe yabakabejja taliimu ate nga yagala okwenyigako ate nga okudi amulaba mu ngeri y'obuyaya yagala nnyo okwetongola ine ennyimba ze zayimba recordinga Anthony was a recording artist okitegeera nga ine ennyimba ze kati ng'okudi tamukiza nnyo okusembera bali bafuna trip ye UK nga balina okuperforminga ku Wembley kisaawe kya Wembley kati Anthony yajja n'agamba kale kanteekemu ssente ngendere ku mmwe era ne bamugoba okitegeera yalinamu kasente Anthony yalinamu kasente kuva dda yali muyiyanaagi kati ebiseera yalinamu senior 5 ebiseera ya 2 awo ali mu senior 4 senior 5 awo naffe tuli mu senior 2 okitegeera nga ye mukuluko ng'ayiiyayiiya obulamu era ne wano ku US twagenda nga pasita agenda US akomawo nga balina muli gatambula mu church musumba agenda biki tumusabire biki era Anthony najja era nekigaana kati yawunzika agenze wa nagundi ono babirye gye yawunzikira oluvanyuma ne nayitamu n'agenda Sweden Anthony gye yalokera kati okudi agenda ayitamu agenda paka na etugamba nga tudda nzira yayogeranga nnyo nange iwe nagenda ngali mu cafe nga mposti nga tuwandiika okitegeera nga tukyatinga awo n'abeerako nga kuwali n'aweereza akabaluwa n'okasoma nawe n'oweereza kati nga tumanye saawa zaabaako kuva ku saawa eno saawa nga 12 nengenda mu cafe nensasula 5 ne bampa eddakiika 3 buli 10 ng'eba saawa oli ku internet osaafinga akagamba ako nga tusaafinga paka nakati awuza nzira mpozi yatusindikira yagenda n'akasimu kano katooki zaali zakajja Nokia katooki ezasooka yali 1110 eyo katooki mugijjukira katooki yasooka bakulu banno bagijjukira yagenda nako kati wamaliza ate nakatusindikira nekadda olwongeri afunye looza essimu ezalinga ezakabiza HTC zalinga eyo nga gyeziri nakasindika nekadda natusindika nenanga koogo Triton zinenene ozimanyi yagendagamu nekasidika neka floppy disk nasindika eyo nga nene ina ki briefcase kikesi kyeweti kiwanvu nga tosobola gisitula muntu omu nga nene natusindikira keyboard ebere mu studio kuba ebisinga lyabitunze musajja wattu nga yabisinze n'emmotoka nayo n'agitunda eventually bagitunda nga bayiseewo emyezi nga3 nga bali babanja sente zaabwe ate nga tandoza nga tanasetulinga kusasula mabanja kati natulekerawo omusumba
bali bamuyita Beni Musumba Beni Katooke yali mukyala wa Katooke bali abasooka mu Dance Force generation yasooka generation yasooka yalimu bakatooke generation yaddako nga kwe kuli ba Seku Martin yava ku generation yasooka najja ne ku yokubiri kwaliko ba Seku Martin ne Kiguli kati Kiguli ali wa Pastor Bugembe gyasabira ali ku kido kya Bugembe Kiguli mu mmanyi kati generation yokubiri generation yokusatu yefe abasembayo kati atekawo Katooke mukyala Katooke Bennett yali Bennett mukyala yali mu kiga nga yawasa Katooke nga mukulukulu nga yasigala ku church nga yasabisa nga mugamba nkomawo nkwatirira akaawo beera mwawo saabu kodi nga tadda kati awo nawo ekanisa nevaawo Landi Road oba yagamba tetukyajagalawo abantu babaleekaana netuddawo olaba kukingo ngogende nabulagala waliwo akakalina kali awo nga wakava ku munaku ogenda waliwo akakalina kali awo waliwo nekikubo ekyali kikiri waliwo kanisa yalinga ewammangaawo baliyitangani yalingawo ngaokeeyayo ku nabulagala nga yakibaati kali waliwo kakalina kali awo ku kkubo netugiteeka awo ekkanisa nemalawo ebbanga tonotono n'omukazi naye ndowooza n'abikoowa alaba baamuwa okukwatako gwe gwakwakirako tadda nga gwakuuma tadda ngawoza nzira akakalina akaliko ebbala nekyaki ako keeko kati ekyaki erikwata endala si yaffe yaffe yagwa Holy Ghost Revival Center we bali bagiyita okudi taddanga akola nzira byali akola emirimu omuntu nalina gyakola mu nsi weeziti eziriyo okubeerawo ayimba akola n'ennyimba naye music we yatacha yalemeramu yagana okutrendinga okugenda ne trend nti kati music yakyuka music yafuna revolution okitegeera kati yakyali ku kiri ekikadde alinamu ku ssente yayina avuga eskaledi naye nozazo zivugibwa buli mwavu aliyo mu Amerika kuba emmotoka eyo batotuuka n'okugisuula nga bakusasuza okugyonoona kati mbasuula nsuule kutuuka ngondoka ekukaddiyeeko tebajagikeza ku luguudo kati okugirisaikolinga olina osasulayo sente katenakuddako mu Uganda taddanga kasokedde agenda taddanga teyaleka babe yayinawo baganda be omukyala bamuyitanga Betty nga yinawo muganda we bamuyitanga Johnny Otayi Bapapa naye yali ayimba nga obimanyi kasaba akikwatamu namwe abasigadde musobola okukikwatamu kati sikyamanyi gye bali abo Johnny simanyi gyali Betty simanyi gyali okudiyo muwuliza mukyala we twogera yafumbirwa yaddamu n'afumbirwa yasaba divorce kuba yabiŋŋambanga nina omusajja agala kumpasa okudi musaba divorce okudi aganye okumpa divorce nga tukyatinga nga mukwate empola yagano ogimuwa era nga wolaba buno bugembe bugingu wabadde nga agisaba omukyala n'agigaanira kati ensonga lwaki akyawangalidde mu bwenzi yagigaanira naye ayinza obba yamala n'agimuwa naye siddanga mubbi mubuuzaako ebyobufumbo bwawe kadi okudi yafunayo mwana munneeyo baakyali okudi taŋŋamba waliwo kati bisaala mubuuza nga ndaba biswaza kitegeera nange kenyini nswala kuba kati fena tutambuliddeko mu bigere byebimu naffe tufunye ku maka tufuna abakyala tulaba obulamu omusajja bwe yayitamu kati mmanyi era buli obulamu nzijukira ekyaliwo kati nkitegeera kyeyalimu nkitegeera kati nga nange nkuze kati bw'obuuza kamiliyoni naye kyamutuukako omukyala naye yagenda ate omukyala awanda muliro kitegeera kati erimu obeera just muto nga tonnabitegeera naye kasi tookula kabeera just kadde kaba kadde kaba kaseera buli mwaka kasere kaba kajja kujja looza kyetukuwadde ku okudi kimala omusajja atulambuludde okudi okuba we yamusisinkana paka ekitegeeza okudi omanyi teyamala myaka mingi nnyo nga wamaanyi kuva 22 paka 23 gyemyaka 3 joka gye yafuga ngali ku top tukwagala nnyo yonna gy'oli mukadde waffe okudi katusaba akatambi kano kakutuukeko naye nga okudi y'omu ku basajja ab'amaanyi wadde Uganda beetamanyi abamu naddala generation yaffe n'enkadde alina awaadi 2 ezisinga okuba ez'amaanyi mu ggwanga lya Uganda naye abamu tumanyi BET so gw'atalaba ng'olabye eno nga tewalaba gye twava tulinawo tu ogenda scrolling okke wansi
ne tubo gisangayo ate eriyo wano yesookera ddala so genda omulabire ddala kuba twatandikira paka etumaliriza olunaku lwayo tujja leeta n'abalala omukulu ono alina bingi tuli ku Ubuntu nagambye twakoledde ekifo kino kisangibwa Lugala bw'oba ova Lugala mu kasenta ng'oyambukodde e Kasubi oba okiraba bulungi kirabika bulungi bakiyita Ubuntu UBUNTU olwokutaano babeera ne live band balina ebifo ebisulwamu oyagala zikyalizaamu bagenyi bo conference byonna breakfast lunch supper byonna weebiri mu kifo kino so osobola okubakyalirako naawe n'olaba n'olowooza ku kyenkugambye bote tutambudde olunaku olwaleero mukwano gwaffe Abe gw'otalabe yali emabega awo nze mbadde omwana soda ne munywanyi wange Julius tusinkane mu mboozi endala bye bye. Export TV to the world.